Sabbiiti Namba Katewera mu ky'ekikopo ky'ensi yonna kijjibwako akawuuwo. Mu kusooka poliisi yali emanyi nti eteeseteese bulungi eggwanga ku nsonga y'ebyokwerinda oluvannyuma lw'okulambula ebifo bya lukale ebiraga emipiira gino n'okubaako ebiragiro byewa. Emiti zaabwe twateekawo zibadde nga zigenda ne zirambula ne zikomyawo lipooti nti balistedde. Okunoonyereza NTV kwe yakoze ku Lwokubiri kwajunguludde enzikiriza eno. Ebikwekweto poliisi yabizzeemu buto mu kiro ekikeesezza olwaleero. Ebimu ku bifo ebyalambulwa mu kusooka bigoberera bulungi amateeka ku byokwerinda poliisi ge yassaawo. Abandi ne gye buli ena babadde balowooza nti byakusiika binyomo ebifo byabwe biggaddwa. Bakasitoma baabyo ebyokunywa n'ebicepere baabibalesezza ku mmeeza. Adde nga kaseera nga kano aka World Cup kalungi nnyo eri abantu abakola bizinesi nga zino okukoleramu ssente. Poliisi yo egamba nti egenda kusigala eremerako tejja kubakkiriza kukola nga tebataddewo byakwerinda bimala eri abantu be bakolako. Era na wano bwe twogerera bali mu kuggalawo. Mu bifo ebimu ebyuma ebikebera abakuumi twasanze baabizzaayo naddamu kabada okuva poliisi lwe yabayitamu. You are keeping it in your drawer instead of checking people. Ebifo ebimu ebiraga omupiira abakazi byabaweza okubiyingiramu okusobola okusala ku nsimbi ezandisasuddwa abantu ababiri okuyimirira ku mulyango okukebera. You don't allow women. You catch them when they come? Yeah. Are you saying the truth? Yeah. Abantu bangi abakyala mu bifo bino okulabula kwa poliisi bakutwala nga kwa kusaagirira era bangi bakira bawoomerwa byakunywa na kulya ko n'endiba awatali kwegendereza byakwerinda byabwe. Ku mulundi guno poliisi erumye n'ogw'engulu era ebikwekweto yakubikola okutuusa ng'ekikopo ky'ensi yonna kiwedde. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.